Isma tusubira emyaka gy'emituufu sijja kugikulibwa because olusalada agamba wa myaka nkaaga olusinga agamba wa 5 mu 7 ebintu ebyenjawulo naye nga ye ng'omuntu abadde akolera nnyo ku mutimbagano era nga omugamba ku mutimbagano abadde ne show gye yajja ku NBS gye bayita Morning Breeze nti akeera kuzuukusa abantu so mu mbeera bw'etyo n'abanga abantu aba update nga ku kintu kyonna ekiba kya making the news all over the world. Mumbera bwetyo nasobola okuba nti nno n'afuna talkability bantu ab'enjawulo abadde acriticizing abantu both mu bulungi ate nga musajja mukakkamu mu bintu eby'eddala. So otwogera ku Ichuli is one of the best otwogera ku bintu enjawulo anisobola nga buli kimu kigenda kitalo nnyo ekyajjajja Ichuli era nja kusaba driver we nja kusaba driver we tusobole okuba nga twogerako naye nga so it's very unfortunate kano akasozi kolaba namujuwa omuntu yoyo gwolaba azze okulaba omulambo gwa jjajja Ichuli abakulu abakulembeddemu ebyokwerinda basabye abantu basooke bave ku crime scene sajjati basooke bayetereze mayiti bagijje mu motoka then ate bamutwale oba n'abategeezezza tugeragera maaso ku NBS Sanyuka TV anayo possible sun afumbe application tubenga buli kimu kitambula nga buli omu alaba buli kimu ekiri mu happeninga era mu mbeera bwetyo tugenda twogerako n'abatuuze abawangaalira kuno kiki boogera ku Ichuli ye omwogerako kinga ggwe kukyala abadde yeeyisa atya ng'omuntu nga kitalo nnyo ekya kitalo nnyo magye Ichuli obadde okolaga naye Ichuli mbadde sikolagana naye si musajja wange wamma nga kitalo nnyo ekya kitalo nnyo tufiiriddwa omusajja kukyala abadde atya tufiiriddwa omusajja abadde mulungi abadde musajja mulungi ng'ayogera amazima takweka tufiiriddwa omusajja tufiiriddwa nnyo ekya jjajja Ichuli era njagala mmanya kiki ekibaddewo ku kyalo abaddewo ku kyalo yaba ayogera then tutegeere kibadde kitya bamukubye amasasi bamukubye amasasi ana anyway abantu abamu batidde okuba nga batunula mu kamera naye nga njagala nsooka embalage engeri buli kimu gye kigenda okuba nti nno